Mubiru leeta wano obukofiira. Harunah Mubiru, ebigambo byange bino njagala obiwulire. Harunah nkwagala wano. Harunah Mubiru, abaana ba Adamu mu Lwana nkusaba Lwana nnyo ky'osobodde obalabirire kubanga yakola kinene nnyo okulaba nga restaurant eyo eya H&M ebeerawo. Naye bagamba mbu afudde si musanyufu naye mpulira byambu kambe kazindaalo Mukama Adamu Lwana akuwa ekiwumula eky'emirembe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mukadde waffe obubaka bw'otutte. Munzikirize mu kaseera kano mpite gavana w'ensangi mukadde waffe ojjogereko eri abakungubazi mukama wange. Samasi yasimuluganda na konsati yatuuka kwa barabara nze nagitegekera Namboole naye nkulayirira na Namboole abantu bajja mu bungi wala oluyimba mu byafaayo zimu ku nnyimba ezikyasinze okutunda mu Uganda yonna. Adamu Lwana singa copyright ebaddewo nga Honorable Leaderman bagamba yali badde omu ku bayimba abasinga obugagga mu Uganda. Naye essaawa zino afudde anoonya $50,000 asobole okuyambibwa. Naye Eddie Kenzo nga simulabawo wano. Eddie Kenzo president w'abayimbi aba NRM nze ndowooza yali badde nteekateeka agikoze nga n'ebimawo ebiri naye eyo tetugendayo. Sigenda kwogera bigambo bingi naye ku lwa federation gyenkulembera eya FUPA omuli Secretary General wange waali awo Yasin Kawesi eyakutegekedde ekivulu kya Jasmine Mwendi omukulu omwogezi Bajjo event omutamiivu mwalinga omwogezi Mutima Entertainment mwalinga Vice President Julius Chaze yali mwalinga Vice President wa asooka ne Vice President wange owokusatu Alex Muhanji. Tusobodde okufaafaagana n'obutitimbo bw'ensimbi bwe tusobodde okwekuŋŋaanyaamu oba abaana basula enjala akakadde ka siringisi ne tukafuna. Era kagenda kubeera ka cash down wano ninja kawa mama yaliwa akakadde kano kakubeeremu taata ze naye taata yoyo asende ziteeke wala bataata tebatera kuba bangu. Akakadde ako ku mbeera nga bwe mugimanyi sifa abagagga ennyo ne wano we tuli wennyini nnyini waliwo abatubanja walukagoya manja naye tusobodde okufaafaagana n'akakadde ako ku lwa federation ya FUPA. Ebigambo sibyogedde. Omukulu Chief Whip concert ye yaginkwasa yatuuka barabara mulengeddeko awo naye nga tusubiddwa nnyo. Mpozi Harunah Mubiru mbadde nkusaba olabirira abaana ogezeeko okulabirira abaana ba Adamu mu Lwana mu mbeera yonna kubanga bagamba yatandika restaurant eyo naye basimanyi bambadde mu mbeera nnungi simanyi. Naye Harunah Mubiru leeta wano obukofiira. Harunah Mubiru, ebigambo byange bino njagala obiwulire. Harunah nkwagala wano. Harunah Mubiru, abaana ba Adamu mu Lwana nkusaba Lwana nnyo ky'osobodde obalabirire kubanga yakola kinene nnyo okulaba nga restaurant eyo eya H&M ebeerawo. Naye bagamba mbu afudde si musanyufu naye mpulira byambu kambe kazindaalo Mukama Adamu Lwana akuwa ekiwumula eky'emirembe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mukadde waffe obubaka bw'otutte. Munzikirize mu kaseera kano mpite gavana w'ensangi mukadde waffe ojjogereko eri abakungubazi mukama wange.
Some Messiahs will look at that. Mulumba, Okubekinyerere. Aboluganda Mukama mulungi ekiseera kyonna bakadde baffe abasiraamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kusooka kutereeza omwogezi ekitiibwa kyantaddeko nga sinaba kukituukako. Apise gavana sinaba neesaba busabi Mukama atuuseeyo. Nze ndi meya wa Kyengera Town Council kya gavana sinaba kukituukako. Basaba ne banya awe nga vaninga nze nga vaninga awo naye nga kiri ekya gavana kiri wagguluko. Basaba ne bannyabo kitalo nnyo ddala okufiirwa muganda waffe Adamu Mulwana. Adamu Mulwana nze mbadde naye ebbanga ddene era nsaba ntereezeemuuko Abtex kyayogedde nti Mulwana ayinza okuba afudde si musanyufu. Nze mmanyi nti Mulwana alabika afudde musanyufu ne Hajji Harunah kuba mbadde musangawo nnyo ebiseera byonna nga bali mu kunyumya, era nze omu Hajji osobola okunjulira abadde asinga okwokya Mulwana nga kemba nako konna nina okukola ki okukamulekera. Nasembayo mulaba twali ku Primax owa Mubiru emyezi ng'esatu emabega, nasanga nali nga kusamba mupiira bisabe bye makinde ebiddugala ebyenfuufe nga nzirugadde n'enzija njotemuuko naabe ne musanga mu sawuna. Nangamba muganda we kati mponye ndi bulungi nnyo, so mbadde siddangamu mulaba paka nafunye amawulire Hajji Harunah yankubidde kiro saabadde saawa nga kude badde bukya saawa nga 10 nga CBS maze n'obyogera abadde David Mugerwa Nsumba ne nangamba Mulwana agenze kitalo nnyo ddala. Oyo muganda wange abadde munankyukakyuka bajjo njagala njogere nga tobuzabuza bantu onyigo ng'ejogera mu kukyamuukiriza njogera toteredde. Mulwana muganda wange munankyukakyuka twali ffenna nga tukubira Mwami Besigye campaign ng'ayimba toka kwa barabara nga nyimba abantu bakoowu tweje tuvudde nze bukyaŋŋambawo ne Mulwana tetukolerangako muntu atali opposition campaign. Tubadde mu nkyukakyuka ebbanga lyonna ate nze lwokuva natandika okuyimba for the last 20 years oba emyaka 2 egiyise n'okusoba mbadde nyimba nga zirabula gavumenti zirumba gavumenti na kugitegeeza kyeyina okukola. Naye bwe yagaana okuteeka mu nkola ebyo tugigamba bye byatuwaliriza tugamba katugende twesimbewo tubyeteere mu nkola. Kkiriza obagaana nze amaanyi agange gakoma ali mu Kyengera Town Council na ku muzindaalo nga nnyimba, era bannakyengera tebajula kunnonda. N'abaali banneesimbyeko twali 15 ku ballot paper bonna bajja nabayita ngera omukulembeze bw'alina okubeera. Nti Mwami Museveni abamuvuganya aleme bawalana yali ayina kukolagana kuba balina amagezi. Buli muntu eyeesimbawo aba n'enteekateeka ezikulakulanya eggwanga oba ekitundu. N'olwekyo bwe musibira ebweru obeera osubidde ebirowoozo bye byeyaligasse ku bibyo b'abalonzi ne bafunamu. Naddira bonna abanneesimbako mu Kyengera Town Council ne mbayita nga mmaze okuwangula ne mbawo ebifo. Ono area land committee olero Supreme Court oliani bonna ne bakola ki kubanga amagezi gaabwe nali ngeetaaga agange nga tegamala. Olumu nali ngenda scrollingawo ku TikTok nensanga Hajji Kyanjo nga wali omunnamawulire yali amubuuza n'amugamba Hajji Kyanjo eggwanga lino ligenda kutereera litya? N'agamba terisobola kutereera. N'agamba lwaki? N'agamba bwe liba lyakutereera lijja kutereera naye terisobola kutereera nga Museveni akyaliwo. Oba mpulikise bulungi? Abali wano mwenna muli bawagizi b'eri. Yagamba nti eggwanga terisobola kutereera nga Museveni akyakola ki? Akyaliwo. Kubanga yagamba kati ndi mu reported speech
yange nga bwe yabyogera bwe nkola ki yagamba nti mwami Museveni mwonoonyi yayonoona eggwanga lino ate naye mwonoonefu. Nkiddemu Hajji Kyanjo yagamba mwami Museveni yayonoona eggwanga kubanga naye muki mwonoonefu. N'olwekyo muganda wange Hillary Kiyaga abadde ayogera wano ayogera ku byamayirungi corporate biki byonna kati kwe kuleeta akantu ako Hajji Kyanjo nti byonna bituufu byoyogedde ne byetupanga byonna misaki baani byonna bituufu bya corporate naye olw'okuba Hajji Kyanjo alina statement gye yakola abamu bagitwala for granted naye nze anoonyereza ennyo tesobola kunva mbwongo byonna tubyagala corporate tubyetaaga naye ate olw'okuba kati ate n'embudde buno twavaamu abamuvuganya kakati ate nno gwajabagira osanga ba yali akirowoozaako etteeko likola ki naye kati gwajabagira kasaba atandika omuvuganya. Sababuulidde mannya gange oba erinnya lyange Kabaka yaba n'amannya. Nze Mathias Mulumba w'Olukagadduka ekibabu Sabasaba, nze meya wa Kyengera Town Council, ndi wa National Unity Platform ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda ow'e10 Omulonde ye yawangula mwami Museveni emmundu ne zimulemeza ku ntebe. Ndi National Coordinator mu National Unity Platform mu sector ya Art and Entertainment. N'olwekyo ngenda ngattako buliddeyo mujega abuuza mbu okoze eki. Buli mukolo kubaako abajega n'abalalu. Naye kati nze Mukama yannyamba emabegakaawo nenzirayo okusoma ndi ku St. Lawrence University Barakallahu fikum. Nenzirayo ku St. Lawrence University ndi ku Bachelor of Public Administration and Management mwe mugwa course unit ya Transformation Modeling and Empowerment. Kati bw'omala okubeera transformed obeera osuubira abajega awantu wonna nze engeri gye nali ndabamu ebintu kati mbirabamu ndaba ndala. Bw'obeera transformed you start seeing things in their true perspective. Bw'ali olowooza nti ogenda kuyomba naye kali si asobola kuyomba na muntu. Bwe mmanya nti Bajjo tategeera luli yammenyanga nga Bajjo bw'anvuma njagala kufunya ngumbi naye kati namusoma ne mute kalamanya nti Bajjo kati ne bwanvuma muwana bwayinula oyogedde statement ennungi bambi ate akoze eki kubanga ndi transformed. N'olwekyo abayimbi mwena ne ba artist bakubiriza muddeeyo musome bwe waba waliwo obudde. Endaba gye nalabangamu ebintu kati mbirabamu ndaba nki ndala nnyo. So saagala kwogera bigambo bingi nnyo. Muganda wange mulwana wummula mirembe. Tusooke twebaze Mukama Katonda olw'obulamu bwa muganda waffe mulwana bwamuwadde. Bangi abatatuuse emyaka gy'atuuseemu afudde akyali muto awo so abadde alina okufiira naye ate nze nina okukkiriza nti Katonda buli omu yamugamba nti ojja kukoma wano olina okukola ki. Hajji nkiddemu Katonda yagamba nti bw'obeera nga Mamuli Katumba gino emigo Katonda yagiteekamu mu nteekateeka nti ojja kugitambulirako ne bw'oliba otya. Amiri Sengendo Katonda yakiteeka ojja kgejja olubuto ne bw'olikola otya ne bw'olikola otya. Onono mukama wange muwana ekitiibwa sooka ositukeko naye akasente ero siiseemu n'akamu. Ono mukama wange Amiri Sengendo ye yannonda ku Nairo Theatre. Yanonda ku Nairo Theatre awo nina gye nali nsoosa okugenda okuyimbira nga bangobye tolina byomanyi tomanyi kuyimba. Waliwo ne yali ankubye empi Abtex yankuba oyo gwolaba oyo. Baatusiba mu mwaka gw'2002 nga tuli balenzi bato nnyo Mamuli Katumba ono enkawuga mwayi bamuyita Septemba. Bwe yatusiba Mamuli yajjayo ebyuma bye simanyi byuma bwe bijjanza nali manyi obikuze ne tutandika okuyimba. Ali batuli eyo sajja najja atukwata nti ate ebyuma byange mbabangi nenga Mamuli ate ebyuma byange. Omusajja n'atusiba. Abtex yali akoze ekivulu ky'obbanga yina ejjinja. Sente ng'ayodde enzibu nnyo n'ajja n'atusasulayo obukadde 5 baali batubanja batusibye omwezi. Abtex n'agamba nze nnonye Mamuli yekka
awaluka gasi mujjayo tamanyi kuyimba saagala abekkomera be bataasa ne bagamba tojja kutwalako omu ne bagamba ku fayiro baliko babiri ayinza basigala oba bakola ki nina abekkomera nga bantaasizza kati aleeta mu pikapu ye mabega mmanyi mukulu atugjeeyo n'atuusa mu paaka wa Abtex alina wa Abtex shop awo mu paaka enkadde atunda tteemu n'alyoka nsala oluyimba mu paaka omwo tamanyi kuyimba naye Abtex nkwebaza oluyiro wankuba lwa motivatinga neŋŋamba nina okufuukako wamaanyi Abtex atampangisa ebivulu bye yabadde alanga enkuuka nze nasoose kalanga mukama mulungi ekiseera kyonna Abtex olinzitalu so kyengezaako bagamba nti batumalamu nnyo amaanyi batujerega nnyo mu ntandikwa naye omuntu akujerega abeere nga akwongedde maanyi kukola nnyo improving wrong abeere nga agenda kulabako ng'oli wanjawulo samakulu oyo singa tebamuvuma oyo Abtex tebamukuba misipi oyo osanga alibadde yatwonoonekako dda naye kano yatuyamba akaana ako kati nekafuuka akaana akalungi bamisipi gye bakakola ki gye bakakuba n'olwekyo ebigambo byange njagala bikomyawo naye nga mpunzika ngamba nti gavumenti eno ebintu byonna bijja kutereera banne mutuwagire ffe aba National Unity Platform muwagire omulamwa mukama wange kwali kwe tuli ffenna Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'okujja nakyemalira mu ntebe bw'araaba avuddemu eggwanga lino tujja ditereeza mutuwe omukisa eggwanga tujja dikola ki tujja kulitereeza ekirala nsembayo ngambagamba nti mwekwase Katonda mu buli kimu mwekwase Katonda wayogedde biki bajjo kiwawa musanga wange asabira tolaba nabagambe ndize bajjo kasa namutegeera mukama weyannyanja takyanyiiza takyakola ki namutegeera so nsaba Katonda abankuumire naye kampireko ku mmeeza wano awangale nnyo Ssaabasajja tweyanziza nnyo tweyanzi